ebyamuva wala byongedde okulanda bitiisa asuuliddwa mu bukambwe kaakati nno eyamuwambye finally ampuliriza President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayogedde ebyamukwasa ebyamutulugunyisa ebyamusibya tusimbule bwoti nkomewo bwe tutakyusa bukulembeze 2026 Uganda eno kuddamu okutereera kijja gitwala emyaka 5 manji obukulembeze bwa Uganda bwetakyuka 2026 Uganda eno kuddamu okustabilizinga okutereera omuntu agiyagaliremu kiritwala emyaka emiraaga nze nina emyaka 3 ndiba n'emyaka 8 Mungu bali bamukumi kati ligimu ezo zijja kuba zaafa zonna zikulayigizaani abo kaji emyaka 5 gye mbagamba ng'abo bonna ejuli kimu tewali naawe mwennyini ojja kuba mu 8 nga tokyasobola tusumbuwa nange abyogera nga babulabi nti muvala yabyogera yali musajja bwati ne bwati taliiwo okitegera kino nkyogera bwe butakyuka yes 2026 kijja tutwalira emyaka Uganda okuddamu omuntu ogyeyagalira ate abaligeyagaliramu ffe bali tusomako busomi abasajja bayogera sikutiisatiisa kuno sikutiisatiisa kubanga nkuwa ekizampa emu musajja oyo atukutuza emyaka 4 ekumanya tayagala muntu yenna mu ntebe ng'akyali mulamu n'omwana we tamwagaliza kubanga singa kati yamutembeeta tukola kino toyonoona mutunda mu bantu n'omwana okuvaayo kwerwanako bikoze Kyagulanyi era muzindoza yaviire nagani winaawira omwana gyavudde akututteko enamba kumanyi Messi yava gye yavudde nga tebamanyi natwala enamba gye baali basuubira kuba mu nsi yonna buli mwana w'omukulembeze w'eggwanga gwe babasuubira naye kati wano ewaffe kyakyuka mwana yafubutuka eri mu ghetto mu miziki gye yes era omuzeite nga abasoma gundi si abawandiisi b'emizannyo kubanga ffe tusoma obwongo bw'omuntu bw'ayimiridde bw'atambudde bw'ayogera si tali happy about his son tali mukulembeze w'eggwanga Museveni tali happy with his son yes mbadde mmanyi musanyufu nnyo anti wulira bwe yavaayo teyali nnyo mu mawulire naye bwe yavaayo ate yatandika kuvuma kitaawe witegeera yatandika kuvuma kitaawe gye bakolanga kampeyini ezo nabagamba era tekoze kati era lemuyani bwe batekoze obuvuma taata n'amusirisa n'amuteeka akamonde akookya mu kamwa eka CDF giroliramu omusajja oyo muyeekera n'addira ono yali omwogeze ennyo ng'asobola n'okuyingira owino n'akola ki n'alya abakyaliisa ebijanjala empiso ku luno bubakeeredde kaakati nno oyo gw'olaba ye vice president wa UNA wali mu ggwanga erya Amerika era President Lumbuye President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavudde obutereevu nnyo n'akakasa ku mutimbagano gwe n'agamba nti ayogeddeko butereevu nnyo n'omusajja ono amayiddwa nga Charles Muvaara kaakati ono n'amugamba nti abaamuwamba ku Lwokusatu essaawa 7 ogw'ekiro baamutwala ne bamusuula eyo mu disitulikiti ey'Ebulisa musajja wattu nga bamwambuddemu essaati bamwambuddemu empale ne bamuleka mukanda weya naye nga tobaazimugjamu ne bamuleka mu stokisi na sirivuleesi kaakati nno Uganda wano weetuuse okuwamba okubuzaawo bannansi bye baana baliwo wabula bino byonna byolaba essaawa zino ebigenda mu maaso eby'okutulugunya n'okulinyirira eddembe ly'Abannayuganda tebitandise kati bino byatandika dda mu mirembe gino gyennyini ejja Mwami Museveni kumpi mu 2015 kaakati ng'okutulugunya n'okulinyirira eddembe ly'abantu byayongera dda okubeera nga bisimba amakanda n'okugaziira ddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda wabula ampuliriza nkusaba video soko juwe ekigalo njagala nkuwe ebigambo bino njagala tusumule botti ogenda kakasa okuva emabega ndi bino byonna byolaba essaawa zino ebyabasajja abambadde ebyambalo ebiddugavu ebyajjaati tebitandise lwaleero byatandika dda naye oyinza okubanga bino obadde tobigoberera obadde tobigenderako
kati njagala olabe obubi bw'abasajja bano ampuliriza ogenda kwewuunya oba bakazi oba baana bano tebataliza wabula amawulire galaga nti bano ate bagibwe wansi mu ghetto ne bambazibwa ebyambalo bamala okwambazibwa ebyambalo ne bajja ne batulugunya bannansi nga boolaba omusajja ayimiridde ku mmotoka n'asonga munda emmundu akuba Munnayuganda sooka olya ebigambo bino ampuliriza tusimbule omulundi gumu tukomewo. Ano bannayuganda ab'omulembe guno lwe baatandika okulaba obubadi bw'ab'ebyokwerinda abasajja abaali beenaanisa ebiddugavu n'abamu obukookolo ku maaso lwe baalumba kkooti enkulu mu Kampala ne basikambulayo eyali akulira ekibiina ki Forum for Democratic Change Dr. Kizza Besigye eyali awoza ogw'obutujju. Oluvannyuma lw'okubeegaana ab'ebyokwerinda baamala ne bakkiriza nti baali bannaabwe bakkomando ab'ekitongole ekirwanyisa obutujju ekya Joint Anti-Terrorism Task Force. Ebyaddirira bannayuganda kubamanyiiza maaso anti buli ewaagambibwanga nti waaliwo bbomu nga be basookawo era omulimu gwabwe ne gutegeerekeka bulungi. Baba bali awo mu 2007 ne wamerukawo akabinja k'abakubi b'emiggo akaakyaka ennyo nga Kiboko Squad akaafubutukanga ku kitebe kya poliisi wakati mu Kampala. Abamu ku baaloza ku buswandi bw'akabinja kano be bantu abaali beekalakaasa ebiseera ebyo nga bawakanya gavumenti okuwaayo ekibiramabira okulimirako ebikajjo. Kiboko Squad nga bwe baali bamanyiddwa bagambibwa okuba nga mwalimu abagoba ba takisi aba bodaboda n'abayaayi b'omu Kampala. Poliisi yabeegaana enfunda zonna neerayira n'okulayira nti okufiira mu kitooke kya Gonja nga n'obukuba butonyerera tebabalinaako kakwate konna. Mu mwaka gwa 2010 waabalukawo akabinja akalala akabannantagambwako akaali akabagoba ba bodaboda akaali kamanyiddwa nga bodaboda 2010 nga kano kaali kaduumirwa kati ssentebe wa NRM Rubaga Abdallah Kitatta. N'abasirikale aba poliisi abeefuula mu simanyi batabangula eggwanga lino lw'okuba poliisi tujja kubamenya emba. Akabinja kano kaatigomya nnyo bannakampala naddala abagoba ba bodaboda kaalimu n'ab'emmundu era nga kagambibwa okuba nti baali bapangisibwa okutulugunya abantu waliwo n'abagambibwa okufiira mu mikono gyabwe. Ngabo bagamba nti ennaku z'omubbi ziba 40 olunaku lwakya lumu mu mwaka gwa 2018 amagye ne poliisi bekaali keekukuutirizaako baakeefuulira era baabalumba kiro ne bakwata abaali bakakulira bwe katyo ne kasaanawo. Oluvannyuma lw'emyaka 6 ebbulukuseeyo akabinja k'abamukwata mmundu mu kalulu ak'ekawempe abalimu abasajja abeenaanisa ebiddugavu ebiriko obulambe bw'ekitongole ekirwanyisa abatujju ekya JAT abawuula abantu emiggo. Wadde poliisi ekakasa nti babamanyi ababeetegereza babakubamu ebituli ng'abamu banonooza nti enneeyisa yaabwe si abaserikale abatendeke naddala aba JAT era bwe baba bo baakiboggwe nnyo. Ampuliriza ntambula n'omulongo waswa omuluuta nsozi era ng'omusajja ono ye nnamba emu owa Uganda mu kuvumula endwadde n'okuwonya ebizibu ebya buli kala. Kakati ennamba gy'olabaawo esembyawo 910 ey'omusajja ono n'agamba nti ono akumira ekyoto ate era akusobola okubeera ng'akuwa ekyogo n'onaabako wabula era bwe banga weetaaga dduwa nti yeetaaga kugamba yaba yakulabye dda buli nsonga n'agikwasaganya. Kati abali e Bulaaya mumukonako ku WhatsApp oba ku direct call byonna asobola okubeera ng'akwanguyisa ensonga kubanga ono aliwo okuyamba Munnayuganda nga bw'oboze. Kakasa omugamba nti ennamba ojja ku AKTV Media Uganda ebisigadde ajja kubeera nga bikwanguyisa butereevu nnyo mukwano gwange atugoberera. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso eby'okuwamba n'okutulugunya Bannayuganda nga bw'olabye omusajja Vice President wa UNA mu ggwanga erya America Charles Muvawala ewambe olunaku olwokusatu kaakati nno n'asuulwa olunaku olwaleero wali ku makya g'olunaku olukeseza olwaleero ampuliriza mu disitulikiti ey'e Buliisa. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso Bannayuganda baatandise dde okubeera nga balondayo abantu ssekinnoomu ne bagamba nti ono y'omu ku bajjaati abatulugunya n'okulinyira eddembe lya Bannayuganda oba oli awo ebividdeko Bannayuganda okubeera nga bakaaba n'okulaajana n'okubeera nga balinga twanga entulege mu bulumi obw'ekitalo ennyo. Kaakati bano batandise okubeera nga beegaana. Jjukira nti ebikolebwa ekiro mukwano gwange ampuliriza ebiseera ebisinga Katonda ddaaki amala n'abikwekula. Kati osobola okubeera ng'okola ebintu bingi naye ng'olowooza nti tewali muntu n'omu oba oli awo akuliko akulondoola, kumbe abantu balaba batunula era bamanyi bulungi nnyo ani oyo abatulugunya. Kaakati nno
emirako emisana twakoledde akatambi ne tulaga omusajja ono amayiddwa nga Akimu nga yeegaana nti si omu ku bajjaati wabula nga social media yonna esonze ku ye ebifaananyi byonna bibye era bwe yeesabika ne bwe yeesabuukulla omutunulira bw'oti n'olaba nga yeye era nga n'engatto gy'ayambala efaananira ddala n'ey'omusajja oyo gw'olaba mu kifaananyi oba oliawo agambibwa okuba owajjaati atulugunya bannayuganda okubakuba emiggo n'okubalisa akakanja wabula omusajja ono y'omu ku beegaanye kyokka ng'omusajja ono tali yekka ku beegaanye waliwo n'omusajja omulala eyamaze dde okubeera ng'asongwamu olunwe jjukira nti kakati bannayuganda baasazeewo buli muntu yenna alinyirira eddembe ery'abannayuganda mu mbeera yonna bagenda kukwata famire ye bagiteeke ku mitimbagano abazadde be abaana be eŋŋanda ze bakojja be ensi ebategeere bwe baba nga tebasobola kubeera nga bagamba ku mwana waabwe oba oliawo ensi eri mulamula kati bino byonna nga bigenda mu maaso njaga nsooke nkuzeeyo katono nnyo ku katambi kano kewawulidde edda lwaki nkakuddizaayo nyina ensonga lwaki nkazzaayo okawulire ate nkome buterevu nnyo lwogome. Bwana Hakimu byatandise bitya okuyita owajjaati ebintu bino okusookera gye ndi nze byatandika ng'ebintu by'okusaagirira bitya olunaku lumu okwosaako jjo bwe byatandika zaali ssaawa 4:30 ez'okumakya nenfuna amasimu aga wano mu Uganda mu seconds dakiika ntini nnyo okusooka oli wa bodaboda bwe kiri ovugirawa nvugira mu Kampala muno ewammwe oli ova Luweero nva Luweero eyo kitundu ki ekitundu nva mu Kikyusa tobeerangako wa security okay tugende maaso kaakati saawa zaali 4:30 nentandika ofuna amasimu ag'okumu ku lwokubiri bwe nfuna amasimu nebuuza amasimu agankubira gano gonna gaaki ngenda okulaba nga nfuna n'ennamba eziva ebweru ennamba ezo eziva ebweru nensooka ŋŋaano zikwata nga tobimanyi nga simanyi kiki ngenda okutula ku WhatsApp yange nga waliwo ekifaananyi kibataddeyo ekifaananyi ngenda okisomako nga bantaddeko amannya era ne bategeeza abantu nti ndi muvuzi wa boda era nkolagana n'ekitongole kya Jjaati era nti nkolera mukulu afande Christopher Damulira ne bateekako ennamba y'essimu era obubaka bwe bataddeko ennamba y'essimu eyiyo namba yange baagijjawa nange kye neebuuza kaakati ne bateekako obubaka nti omwami oyo mumukubireko era ne bankubira abantu ne basooka bakubira essimu abantu bankubira essimu okutuuka olunaku olwaleero ndi mu ssimu nga 35 zikyavuga abakubira bagamba ki abantu bano abankubira bantegeeza nti ekintu kyenkola si kirungi bakugamba kyokola na Uganda bakugamba tya nti ekintu kyenkola si kirungi ekyokutulugunya bannayuganda n'okubakuba n'okubatta abankubira era ne bantegeeza nti information yonna enkwatako owuliriza information yonna enkwatako bagirina era ngenda kisasulira abantu bano abankubira amasimu ekinnuma nti bankubira amasimu gakunteerako ssente nti yoba ennamba yange registered ku mobile money oyagala ssente obubaka obuntiisatiisa era wendi wano ndi mukuti okuva linafunye ebintu bino sinnabatereera ewaka nti okuddayo ntambulira mu kutya olw'abantu abantiisatiisa okuntuusaako obulabe. Otambula otya kati? Yesebo. Mbuuza otambula otya? Ntambula ntya. Ntambula yange mbaako engeri gye ntambula ng'omuntu naye ntambulira mu kwekweka. Essaawa eno? Essaawa eno kuva ebintu bino byatandise. Mbeeko kye mbuuza ekirala. Baatugambye nti oli mu ttiimu ya Alien Skin. Bwibadde bitambula mu kutambi obwo. Kaakati nno ensasagge ekyayongera okubeera nga egwa, ebigambo bikyayongera okubeera nga biranda. Omukyalo ono gw'olaba ampuliriza amanyiddwa nga Byanyima, wabula si Byanyima oli mukyala Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe, ono Byanyima mulala, naye nga kisuubirwa oba kigambibwa oba kyogerebwa nti omukyalo ono ayina olunyankole ku mukyalo oli Winnie Byanyima. Kaakati nno ensonga lwaki ndeese omukyalo ono ampuliriza, omukyalo ono yamaze dde okubeera nga alondebwa wali okulira eddwaliro ekkulu eri Mulago. Kyokka okusinziira ku bigenda maaso ku mitimbagano ku social media nga bw'ozimanyi handles, kaakati nno biraga nti omukyalo ono eyatwaliddwa mu kifo kino okulira Mulago
eyabaddeyo omwami Omunyankole naye yagobeddwa naye nga mbu ekyamugobezza okubeera nga ayina mbu emivuyo egikwatagana mbu ku by'ensimbi oba oliawo ezabulankanyizibwa. Kaakati nno kwe kusitula omukyalo ono n'atwalibwa e Mulago. Wabula abasajja bagamba nti omukyalo ono ekyamutwaziza e Mulago si lwakuba oli yagobeddwa. Information eyamutwaziza e Mulago ye y'okumakinga sure nti buli munnabyabufuzi yenna aleetebwa mbu e Mulago ono ng'ayikuludde oluvuganya gavumenti nga wa opposition. Kaakati nno balina okubeera nga bakola ekisoboka kyonna okulaba mbu ng'omuntu oyo bamuleka afe. Bamuleka afe butereevu nnyo kasita otwalibwa okubiddwa emiggo oba kwasizza eriiso oba bakoze ekintu kyonna, motoka ya poliisi ekutomedde, y'amagye ekutomedde, n'otwalibwa e Mulago. Mbu okusinziira ku bigambo bino by'ogenda okuwulira, omukyalo ne kyamutula mission ye kubeera nga ggwe abeera zze bamakinga sure nti towona ofa bufi. Kakati no bigambo ebiri e Mulago. Era njagala nnyo butereevu nnyo nkwe detailed information ku mukyalo ono oba oliawo nga Kafulu yamaze okubeera nga aleeta ebyama ebikwata ku mukyalo ono. Kigamba nti omukyalo ono ayina abaana babiri, omuwala n'omulenzi. Omuwala yasoma bwa engineer kyokka nga ate omulenzi yasoma bwa medical oba medicine yasoma. Kakati no byonna nga bigenda maaso nga Winnie Byanyima oli mukyala Dr. Kanukiza Besigye Kifeefe ayina oluganda ku mukyalo ono. Era ng'omukyalo oli Winnie Byanyima akola mu UN. Kati mu UN eyo gy'alinga omubede. Kigamba okusinziira ku bigambo ebigenda okufuera nga bifuluma wano oba byogenda okubeera ng'owulira nti omukyalo ono aliwo okutulugunya n'okutta bannayuganda. Winnie Byanyima eri mu UN anasobola okubeera ng'amulwanyisa abaffe sharinga video. Ono mukyala Rosemary Kusaba Byanyima yazaliwa Joseph Byanyima ne Constance Byanyima Ibanda district. Rosemary Kusaba Byanyima alina oluganda ku Winifred Byanyima mukyala wa Kano Dr. Kiza Besigye. Jukiro no Winnie Byanyima bazadde be kwe kuli Boniface Byanyima ne Gertrude Byanyima ate aboli Rosemary Kusaba Byanyima, Constance Byanyima ne Joseph Byanyima. Kitegeeza bana abantu beyinako oluganda olwaddala. Sinnamanya relationship ki eri wakati waabwe naye nga bawulira nti n'amanya gaabwe bayina erinnya limu lye basharinga kitegeeza ba Luganda. Ono omukyala Rosemary Kusaba Byanyima yafuna ekifo kinene ky'okubeera executive director mu mwezi gwa April omwaka gwa 2024 nga kino kiddiridde Museveni okukwata ku nkoona eyali executive director wa Mulago Hospital Buterana Byalugaba. Ngono bali bamuvuna n'egimu ku misango egyekuusa ku financial mismanagement. Nenga jukira Museveni yakwata ono ku nkoona olwa financial mismanagement ye muntu yomwe yagamba it is good that our corrupt leaders are corrupt here. Kati ono Rosemary Byanyima kyava ayingirawo okitegeeza ono omukyala bamuleta ku mission ng'omuntu yenna opposition asimatuse emigga eno bamakinga sure nga afiire e Mulago. Bwe kibanga omuntu eyeefudde Katonda mu ddwaliro ekkulu ery'eggwanga lyaffe Uganda ayina oluganda ku mukyala delegate diplomat era ng'ono omukyala ye executive director wa UNAIDS ekimu ku bitongole ebiri mu kitongole ky'amawanga amagatte UN. Kitegeeza ono omukyala Winnie Byanyima ajja kutuuliranga complaints zonna ezigenda mu bitongole bineeno lwansonga oli muganda we oba oli amuyinako oluganda sinnamanya bayinako oluganda kyenkana ky'omuntu yenna eno. Nkusaba oveyo tuwe detailed information. Kyemanyiko omukyalo ono Rosemary Kusaba Byanyima ayina omwana omulenzi n'omwana omuwala. Omulenzi medical doctor, omuwala yasoma civil engineering. Boba n'amanya g'abaana abo gamanyi nago gatuwe. Kati kineno kituzaayo ku nsonga eri eya do not allow any politician from opposition to surprise the position we prepared for Kano Dr. Kiza Besigye. Goyinza otya okugamba nti no mulamu wammwe alwanirira bannayuganda kubeera bulungi era ayagala bannayuganda bamulwanirira okuva mu kkomera kyokka ate nga bamulwanirira ate bwe babakuba bwe babatwala mu ddwaliro ogamba babaleke baffe. Museveni asirise ba apologist benale mubagamba ono omusajja yali agala kutta Museveni, ono omusajja ali mu kkomera akaaba. Mutabani wa Museveni ali ku Twitter awanda mulionga bwayagala okumutuga. Omukyala ali ku Twitter postinga bya mizannyo. Mulamu wali mu kkomera ali mu ddwaliro mulaga agamba bonna nkyukakyuka aleetebwa wano muleka affe. Ani afuulinga bannayuganda? Kale nno mu bulumi obungi bannayuganda nga bakyagenda mu maaso n'okutulugunyizibwa n'okulinyirira eddembe lyabwe. Kaakati nno omusajja ono omuvawala
bwe yabadde amaze okubeera ng'awambibwa ku lunaku olwokusatu essaawa 7 ez'ekiro abantu bangi ab'enjawulo abaavuddeyo ne boogera ebigambo ku musajja ono era omu ku badde basinga okubeera nga bamunoonya ye muganda we Mbu amanyiddwa nga Kayibanda ono ava e Mayungwe mu disitulikiti ey'e Butambala. Wabula abantu bangi nnyo abayambalidde Kayibanda ono, jjukira nti Kayibanda ono yabadde asinga okutembeeta n'okuwaana gavumenti eya Mwami Museveni nga bw'eri amatoobuta. Wabula ku kyatuse ku muganda we yavuddeyo n'anyenya omutwe, era abantu bangi badde bamukudalira nga bamusekerera nga bamukongoola n'okubeera nga bamumookinga ng'awoza muganda wange yabuze. Kyokka nga abantu bangi bulijjo abajja nga babuzibwawo, omusajja ono tavanga mu kagambo yadde okukolola ekikwatagana ku bannayuganda abazze nga babuzibwawo n'okubeera nga bawambibwa. Wabula Serukama Mayute baamaze kukwata ku lirye, bwe bakutte ku lirye olwo naye n'atandika okubeera ng'awoloma n'amanya obulumi obw'abasajja bano abawamba abantu. Kaakati nno njagala nnyo nsooke kutwala ebigambo bino eby'omusajja ono, bigambo bikulu ddala. Bw'onoobiwuliriza obigattegatte oba oliawo gwakyali eyo ng'olowooza nti bye tulimu bya bwereere kuliisa bijanjaalo mpiso, ojja kujja butereevu nnyo otwegatteko. Kati omukulu Sseguya Kakeeto mu ggwanga erya UK weebale nnyo, weebale eddala byonna byotusako engalo. Omukyala n'omwana mbatumiddeko nnyo mwenna nga famire era mbaagala nnyo. Kati wulira ebigambo bye bino, ampuliriza bwe tuva mu bigambo bino kakati ate nkwongereyo mu butereevu. Kino kye bayita mpawo atali kaaba. Nkoze vidiyo esoose olunaku olwaleero era bw'ogendawo peegi yange ogenda giraba nga ndabula abantu bonna abakolagana ne NRM naye bagamba bannange bakuba munnoomutwe ne bagwasa n'otandika okubuuka, naye ebintu byonna bisobola okukyuka munnaayo enkya onoobeera luddawa. Vidiyo eyo mugendeyo mugirabe, vidiyo eyo gye nkoze mugendeyo mugirabe, bwe mumala mulabe eno yeeramula ebigambo byonna bye mbagambye mu vidiyo eri. Sijja genda biwanvu. Ono omwami bamuyita Kayibanda. Kayibanda ono nga tukyali bakulembeze Kayunga twalumba ekitebe kya Kyaddondo ne tukiwamba nga bakyankalanyiza Honorable Minister Nantaba. Bwe tuwamba ekitebe ky'Ekyaddondo ekyo kya NRM, omwami ono Kayibanda twamusanga munda muli y'omu ku bantu be twawambiramu. Kayibanda ono gwe mulaba n'akuba essimu n'atuwendulira military police bajje batukuba emiggo. Military police yagezaako okumenya ekisaakaate eyingire nga tuli omwo tukubandu twekaana. Muka Haji Katongole omugenzi ye yakuba essimu n'akubira Haji Moses Kigongo, yakubira bawe n'akubira Haji Moses Kigongo. Haji Moses Kigongo yatutaasa okutujja ku lubabu nga military police eyagala tukuba, era ebiseera ebyo abasinga obungi bwe tuva mu NRM. Omwami Kayibanda ono ye yatuwendulira, yatwogerera ebigambo bingi. Omwami Kayibanda ono nga yeerabanga boss, bagamba Serukama Mayute omwami wuuna alaajana. Sigenda mbiwanvu muwulirize Kayibanda. Nammwe ababadde bakyali sibijanjalo ng'empiso mulaba NRM nga Katonda, mulaba Museveni nga Katonda, mulabire ku Kayibanda mumale mumbuulire, mugende mu comment section mumbuulire muyizeemu ki. Ebya Kayibanda tetujja kubeera nga tubiddamu, mwenna mwabiwulidde era mwabitegedde. Bangi bamulumbye olw'ensonga si lwakuba nti muvawala abantu tebamuwagala, si lwakuba nti muvawala yali akudaliddeko ku bantu, wabula muvawala mulwanirizi wa ddembe era nga bwe nagambye nti deputy oba vice president owa Uganda. Kakati nno ng'onaasinziira mu ggwanga lya America. Bangi abayogedde muno nga mawadde muno omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaije yagambye nti obwo bubaddi kubanga ono tumumanyi ali mu ggwanga lya America anoonya butuuze. Kati mu kunoonya obutuuze alina okukolawo akabadi kubanga Trump bano yabagobagobadde eyo. Kakati okunoonya obutuuze n'obutagoba mu America alina okukola akabadi agambe nti wano bamuyigga asobole okubeera ng'afuna obutuuze mbu mu ggwanga eri America. Kati bingi ebyayogeddwa, abantu bangi abayogedde, naye ng'ekyasinze obukulu kyekyabannayuganda abayogedde obugambo ku musajja ono Kayibanda, era bakutte ebigambo bya Kayibanda bingi bye baagasse ne babireeta ampuliriza ne babirireetinga ku musajja ono muvawala. Kyokka nga muvawala munnaffe, naye ng'ate Kayibanda tabangako munnaffe kubanga ono y'omu kubaluwaana ennyo n'okubeera nga basudiya nnyo gavumenti eno eya Mwami Museveni. Wabula nga Kayibanda
yamaze okubeera nga yakitegedde nti wadde bino byonna bigenda mu maaso okubeera nga okudaalira abantu n'okubeera nga owana regimu enyigiriza abantu naye olunaku lusobola okukya ne bakwata ku muntu owo yennyini nga tolina wokyegaanira tolina wokyeyambulira tolina wogambira nti kati n'olw'ensonga eyo bino byonna nga bigenda mu maaso tulina okulwana ennyo tumanye nti eno ensi tulina kulwana bulwanyi bino ebikolobero ebigenda mu maaso biveewo oba opposition oba tali wa opposition ffenna mu nsi tubeeremu nga tweyagala nga tewali n'omu anyigiriza mulala kubanga eno ensi y'abantu ffenna ekyokubeera nga abamu banyigirizibwa abalala nga tebanyigirizibwa abalala nga bakaaba abalala nga tebakaaba oba abamu nga bagagga abalala nga baavu byonna bya bwerere kubanga ensi Katonda agikola nga yaffe ffenna kati bino byonna nga bigenda mu maaso ne byolaba ebyekawempe tolowooza nti bigwa bugwe bino byonna biri mu pulaani bisooka kupulaaningibwa bwe bimala okupulaaningibwa ne biteekebwa mu nkola kyokka ekikusinga okubeera nga kikwewunyisa ababipulaaninga batulira ddala butereevu nnyo ate mu paaliyamenti kyannaku nnyo ng'era mbagamba nti paaliyamenti eno eriwo nga kifaananyi boogera bwogezi naye nga ne bye boogera oluusi tebiteekebwa mu nkola okuggyako ebyo ebinyigiriza bannayuganda bye biteekebwa mu nkola mu bwangu ennyo kati mu paaliyamenti babeereyo nga bateesa kyokka nga baakakkateni ate waliyo abagamba nti ebigenda mu maaso eby'okutulugunya abantu bibulamu ebirungo bongeza jjiya kyannaku nnyo nti abantu bangi balumizibwa bakaaba balajana abamu n'okufa bafa naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa ate abandi badde bayamba embeera eno okubeera nga evaawo be bagiseesamu omuliro kankujje ewa omusajja ono omuluutansozi nkomewo ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto nina eggulo mukama wa buyinza twagenze mu mmisa ng'ababaka abakatuliki kakati we twamaze ne bagamba nti banne tugenda bagabula tugenda kubawaayo kacaayi nga muli ne bishop kati munnange somehow nga ngenda ntulako wabbali wali nga ennaku zino ninamu ka pressure kantawaanya ntulako wabbali wali kati bali bazze babiri minisita ono avene ebuyikwe omukyalo oyo mutasinga Diana nga bali ne MP ono Linux ava ekiri adongo kakati bajja wali mu kasonda tebamanyi namboze Ngompek kati wano waliwo just kakateni kati bandabye nga ntuddewa nti oli awo kati baliyitamu kakati banange kubyekawempe tukoze tutya kama tewali kyakola tulina kwongerayo maje tulina okulaba nga twongerayo amaje mangi era bwe tumala kubanga kana akalulu tetulina kubakkiriza wadde okulaba nti ku lunaku lw'okulonda bajja batuuke mu layini tulina okulaba nga tebatuuka namuki nti abalonzi abo abaikawempe tebatuuka na ku layini eno egenda kalulu amagye galina okubeerawo abatya abangu bajja kivaamu naye n'abalala tujja kulwana nabo kifuba kati we bamaze okwogera nenvayo ne mbagamba muli mutya bakulu mubadde mumanyi nti no mwogerera wano ngambala wulira nobebaza nebagamba bakatuliki bannange mwe mwogera tuva wali mu mmisa wali ate bishop yabuulidde omanyi ebigambo by'omuntu omugezi ennyo abantu olumu babitegeera wayise emyaka mingi bishop yazze nga akwata akapapula bwe kati yabuuliridde eddakiika 3 homiri ye yamaze 3 minutes nagitayimiza n'abagamba tugenda kusiiba ennaku 4 kubanga Yezu bwe yajja wano n'agenda mu ddungu naye yasibira ennaku ameka naga nti era n'abaana ba Isirayiri batambula mu ddungu
okuva e Misiri okumala emyaka 4 n'agenda ng'ayogera mu Bayibuli buli wali emyaka 4 buli wali namba 40 n'agamba nti emyaka 4 myaka gya kyamagero mu maaso ga Katonda n'olwekyo mbaagaliza okusiba emyaka 4 naddala mu mwaka guno gwe mulimu nga twetegekera akalulu ka bonna n'akomaawo. Abazze nga batulugunyizibwa, abazze nga battibwa bangi bannayuganda. Wabula kisinga okubeera nga kikwewuunyisa nti n'abo ate abeenyigira mu bikolobero eby'okutulugunya bannayuganda ate bangi bafudde nga tebafudde bokka nga n'abamu battibwa buttibwa. Kyokka nga mu ngeri y'emu waliwo n'abalala bangi abattibwa naye nga ffe tuba tumanyi nti bano balwanidde ensi yaffe era bandibadde basiimibwa busiimibwa. Omuntu yasookera ddala okubeera nga attibwa yali Andrew Kayiira Lutakome. Ono yakubwa amasasi wali mu bitundu eby'ebulenga emyaka eyo egy'omu 80 nga n'olutalo lwakaggwa. Ono y'omu ku balwanyi abaalwanira ddala okulwanyisa effugabbi eryali mu Uganda era y'omu ku baaleeta Mwami Museveni mu ntebe. Wabula ekikwasa ennaku era ekyewuunyisa omusajja ono yasooka n'akwatibwa n'assibwa ebbanga ng'ali luzira. Olwayimbulwa luzira musajja wattu yakuba bukuba masasi agaamutirawo. Maama mu ggwanga erya Switzerland nkutumiddeko nnyo n'enkwebaza gy'otuusako engalo n'enkusaasira okuviirwako abantu baffe. Mukama Katonda nkusaba akugumye. JS David Wamala nawe nkutumidde nnyo. David S Wamala mu ggwanga erya America webale gy'otuusako engalo. Kakati ttiimu yonna njagala nnyo. Mikwano gyaffe abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati ebifaananyi bino by'olaba wano bya basajja abazze nga bafa omu ku omu wabula ng'enfa y'abana abamu etankanibwa. Kyokka nga abamu masasi ge gabakubwa, abalala mitayimbwa, abalala nga boogerako mu nfambu ey'obutwa n'ebirala. Kankomewo tukwatagane mu mwaka addako ebigambo bye bino biwulire. Bino ebifaananyi by'abantu bonna boolaba bonna baafa nye baali b'amaanyi ng'enze batya. So leka kwefuula nnyo akolerera abafuzi b'amatwale okwongera okutufutubbalako ng'olowooza nti gwasoose n'abaali bannaabwe baabatuga. Andrew Takome Kayiira yakubwa amasasi nga yalwana eggwanga lyaffe erya Uganda okubeera nga lifuna emirembe. Nga mu baakulira mu kumukuba amasasi yali Paulo Kagame Rutagambwa. Era mu kufa kwa Andrew Takome Kayiira Paulo Kagame yasooka okubeera ku ssiini. Nga tetunabana kubugumya mbooge ono Paulo Kagame Rutagambwa ku butemu bwe y'omu Museveni be yasindika mu bantu b'engule batandikawo ekibiina ky'obwekera kye bayitanga Force Obote Back Again. Abantu b'engulu abalanga abakyoli ne bannaabwe abalala ne bakyetabamu okukiyingira balwanyise Museveni mb'obotadde mu buyinza. Buli yateekangayo omutwe teyadda. Paulo Rutagambwa Kagame Loketi yafudde ejjojjo ly'abalamu ng'ali mu kinaabiro anaaba n'afa. Omusajja eyatereeza kumpi Somalia. Omwana waabwe muhoozi bwe yagenda yeekubisizaayo bufaananyi. Sserwanga Lwanga y'omu ku bantu boogerako nga bannansiko eyali Bolodi nga tayagala nnyo bintu byakwebuzaabuza. Era baamulonda okuyingira mu lukiiko lwa CA nga y'omu ku baali bakubiriza bannansi okuteekawo ekintu kya term limit ne age limit nti omuntu bw'akulembera ebisanja bibiri nga bamulonze bulonze atambula agende. Yaweebwa obutwa era yafiira hamburger. Abantu bekalangala mu Sese Islands batandika okubeera nga abatakyayagala NRM. Ekyamakulu Museveni yabakolera azimbira akasomero ka Sserwanga Lwanga Memorial School. Kasirye Gwanga yawambibwa buwambibwa wano mu kaseera ka COVID bamuyingiza embuya teyavaayo. Ngera yawambibwa ku biragiro bya mutabani wa Museveni yennyini Muhoozi. Kasirye Gwanga bwe yayingira embuya be pa teyaddamu kufuluma. Okufuluma kwa Kasirye Gwanga wali kufa. Alonda Nyakairima mu transit kapuuti ku ttaka teyadda ngulu. Nobo Mayombo naye bw'atyo bwe yayitaawo era mu ebyo bintu byabwe byabutwa. Naye ngera Nobo Mayombo yayina endowoozera nti omuntu bw'akulembera vaawo tolemerawo n'abantu abalala bajje bakwate eggwanga tetwalwana kweremeza mu buyinza. Ne kamuwa obutwa
Kakono Feza ngera akyagenda maaso n'olusiddikulo olw'okwagala okumalawo bannayuganda abalwanira eggwanga lino libeeremu emirembe nga ye buli wayimira agamba yalwana naye nga mu famire ye tewafangayo wadde omuntu omu. James Kazini mbwe yali girlfriend we Duralu yamukuba akayondogozo ku mutwe naye bw'atyo obulamu ne bugenda. Katumba Wamala essaawa zino ayogera nnyo manyi Katumba oyogera nnyo oba okwogera nnyo wakuyigirawa wandigidde ku munnasese munno Sserwanga Lwange enfa gye yafaamu. Naawe kennyini niweerabiraku nti baali bankubye amasasi abo abasajja nga bakusse ggwe era okkakana muwala we yalusuulamu akaba gwe w'amagye ennyo era amanye ennyo obukodyo wadduka oyita babooda amunyambe eno okaabanga akaana akato. Abo bonna benkumenyera babaddewo nga bamaanyi ng'ensi batya. Katumba Wamala yakyaliwo asavaivinzeeku bali bonna abalala benkumenyedde baafa. Uganda nsi yaffe ffenna era ayagala okugyonoona nja kufaafaagana naye. I have no apology on that one. Ayagala okwonoona Uganda, be ready to die with me and I am not about to die anyway. Nina endagaano ne Katonda nkyalinayo emyaka emirala 39. Banga ntandise ogw'enkaaga mu ogumu. I made 60 last year in October. Nkyalina emirembe ka. Oba dolooza ngenda Afande Felix Kulaije nedda obutambi buno tugenda buteekawo wano kubeera nga bijjukizo. Kino nziramu okukikugamba si ggwe asoose. Otandise bulungi n'ogamba Uganda yaffe ffenna kyokka ate awasembedde n'oyonoona. Bwebeera sowaani opamye mu sowaani kyokka ate nga ye sowaani emu mwomaze okuliira ate n'opamamu ate enkeera nga ye sowaani mwogenda okuliira. Kakati Afande Felix Kulaije bw'oba nti otuuse ne ku level ekanga eraga nti gwe ogenda kufa n'omuntu ayagala okwonoona eggwanga Uganda. Olwaleero ani ayonoonye eggwanga Uganda? Eggwanga mwalisanga liyimiriddewa era olwaleero eggwanga liyimiriddewa. Olwaleero eggwanga tuli mu ggwanga ng'abantu bawambibwa mu lujjudde naye ng'ababawamba bakutte emigemera wala naye abakulira ebitongole ebyokwerinda ne bayo ne babeewakana nga naawe mwennyini mwoli. Baani abayonoonye eggwanga okutuuka ku leve ey'okukwata omuvubuka nga Eric Mwesigwa ne bamupareedinga mu maaso ga kamera ne bagamba nti ono aba NUP bamwokyezza paasi nga gwe kennyini gwamwekwatidde n'omutunuza mu kamera nti omwana ono aba NUP bamwokyezza paasi era balina ne drone eziwamba abantu. Felix Kulaije ani ayonoonye eggwanga lino okutuuka ku ssira nti olwaleero eggwanga libanjibwa $93 $93 in fact $97. Olwaleero obuli bw'enguzi obufumbeketedde mu bitongole bya gavumenti ani abuvunaanyizibwako? Otuuse ne ku ssira erigamba nti gwa awakola endagaano ne Mukama Katonda. Sebo ani akulimbye? Tulina wano abasajja abaali ab'amaanyi enjasa biggu. The ID1 General, the one I General, eri tumwina ate nga yalwana mu nsiko yakuba emmundu n'agitokosa. Era nga ali proud nti yasooka okufulumya essasi eryasooka ekabamba. Olwaleero General eri tumwina aliwa. Yatuuka ne ku level ekwata akazindalo naye nga alina osooka okukasabika akatambaala ayogereko eri abantu. Naye nga General eri tumwine byonna yabikola. Era nga alina n'ekisago ky'alaga kye yajja mu lutalo kyabagambirako abantu n'ayimirirako n'abagamba mmwe temulina temuŋŋamba aliwa. Sebo gwe otugambe mbw'okyalina emyaka 39 gwe nga weweeraba amazima ogamanyi oli mulamu gwe. Okakasa oli mulamu gwe. Gwe tunulira bwoti structure wise. Okakasa oli mulamu bulungi gwe. Emirundi gye wakavaako ku ndiri togimanyi. Byonna mu bikole naye tubemutuuka ku level eyegeraageranya n'okuba eyegeraageranya ku mutonzi nti mwe muli ku level y'emu ne Katonda. Awo muba mugenze muba mususse.
Sabani Bantaliza ye agamba ko His Excellency Kyagulanyi nti gwe jangu n'akasukali konze nne mundu zange 3 wali mu motoka kyamutwalira bbanga ki the Lion of Mogadishu Peter Lokech, where is he? Kakati ate gwe musajja wattu gwe musajja wattu alaga nti owedde nayo gwe musajja wattu okyasobola n'oggoba ekikere gwe okyasobola okugoba embaata kabuzi gwe otuke ku levo ekinagguka eyegeregerenya ku mutonzi ffe bino tujja kubitereka afande Felix Kulayigye sigwa asoose agamaanyi ge mwogeza obuyinza bwe mwogeza banesi timuli bakatonda ntiddamu temuli bakatonda ekintu kyotasobola kulwanagana nakyo ye nature ekyo Mukama yakyesigaliza nebona bane mundu nebona bane sente ogenda kutuuka ku level nga ne sente yo tekyasobola kuyamba nga ne mundu tekyasobola kuyamba nga n'amatama gono bakunyiga munaye afande teekayo twala ebijiko nga bibiri afande Mukama temuzanya na bannayuganda ffe bino tubiterekawo wano kubanga tumanya akaseera kajja